Mu biseera by'eggandaalo ly'amazukira abantu bettanira nnyo ebifo eby'enjawulo naddala eby'amasanyu emmotoka zitera okuba ennyingi ku makubo olw'abantu abatambula. Poliisi etegeezezza nti mu kiseera kya Easter baafuna emisango egy'amaanyi 62 omuli obutemu bwogerageranya n'emisango 44 egya 2023. Ettemu eryetoolera mu kutwalira amateeka mu ngalo twafunye cases 10, obulumbaganyi obubbi bukondo cases 9, ettemu cases 8. Era poliisi etubuulidde ewasinze okuba emisango gino. Gyasinze kubeera mu kitundu ekya Rwenzori West ne kuddirira ekitundu ky'e Katonga cases 7, Greater Masaka 7, Kampala Metropolitan North 6, Albertine cases 5. Ate yo poliisi y'ebidduka etegeezezza nti abantu 46 be bafiiridde mu bubenje obw'enjawulo so nga abalala 125 be baabuka n'ebisago eby'amaanyi. Abantu 22 bano baali bavuzi aba pikipiki era bano bakola ebitundu 49 ku 100. Abantu 10 be baafa nga batambuza ebigere ku nguudo era bano bakola ebitundu 22. Abantu abasukka mu 7 be baakwatibwa olw'obutaba na bisaanyizo bibakkiriza kuvuga bidduka. 89 bano baali bavuga nga bo bano tebafunangako driving licenses. Abagoba b'ebidduka bino 435 bano bo balina permits zino ba licenses naye nga zaagwako. Ayogerera poliisi y'ebidduka Michael Kananula kino akitadde ku bulagajjavu n'okuvugisa ekimama. Most of the causes of these crashes have been looked at as careless overtaking and speeding. Bino byonna bibadde ku kitebe kya poliisi Naggulu mu lukuŋŋaana lw'abamawulire. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.